ex w'omukoddomi ate abaana tebamugye internet teyeerabira Jona wa Baby Gloria mwana wattu abaana nga bagenda bajjayo abaana mulina data wano ku internet kola bukozi nsobyeji abaana bo nga bakugirayo data internet teyeerabira ate obono bamukukunudde wabula gye mujje wala ate gye mumujje wakulu kubanga olaba mumunoonyereza ennaku 3 kati mumunoonyereza ennaku nga 3 naye kya Baby Gloria gwe yagenda naye ku prom naye bamukomyezzaawo owajjo naye bamugjeeyo mami nanti nyazala waluna akufaanana kala kenda nga bapostinze mbu family y'aba Baby Gloria yesoose okufuna son in-law yesoose okufuna omukoddomi the first family to have a son in-law y'aba Baby Gloria atagambwako tagambwako naye abaana kyebali mukola Baby Gloria ne musajja wo w'obulevu relationship ng'eyingiddemu abantu b'oku internet muganda nga otuuka n'otendewalirwa n'ogamba kale nkigumidde naye oba nkolewe nti mbasanyuse oba nkolewe kwegamba otuuka n'olimwa bulimwa naye ng'ekiri ku social media kapo bandibanga abantu tebagisiimye Baby Gloria ye ng'omwana tebamulinaako muzibu naye omukoddomi abantu tebamusiimye ago ge mazima kyokka ate maama alina engeri gy'asuddiye omukoddomi n'olemwa sofa bye bino Gloria waliwo ka comment ke nalabye waliwo yagambye nange ndowooza nfumbirwe client wange noono boss yawasizza client we because endorsements zonna ze mulaba eziri national and internationally ezo zonna simanya Coca-Cola zonna ze mbadde mulaba waliwo batimba zi brands zonna ziva mu faamu ya Mr. Mbaleka gye bayita Beyond Creativity naye mwegendereze tofuna bosi nga takuwa endorsement funa bosi nga wa Gloria akuwa ku endorsement wamba tugende wano bannange temubeera ne toyi nga zijjudde ne musirika lino eddagala lisa toyi slow but sure. I have many testimonies ng'abantu bawa testimonies ku ddagala lino abasookera ddala okuliteeka mu toyi zaabwe zigenze zikka waliwo ezanguye ennyo olwo ezigenze slow toyongeramu togeza n'otumya eddagala eddala nti banyongere eddala kati eri makkati akatereke ka necklace ani akakuwa bosi we yakampa n'akanyigamu erinnya nze nga simanyi nti akutwala